Webale nnyo Mutalemwa Kizito Vincent. Bo abasomesa ku mitendera egy'enjawulo mu matendekero aga waggulu bavuddeyo bwe batyo ne basaba gavumenti okubeera nga efuula amasomo g'emikono gabeere gabuwaze ku mitendera gyonna egy'okusoma. Bino nno bibadde mu ttabamiruka abadde ku ttendekero erya KIU Kansanga era mu mbeera y'emu. Eyali omubalirizi w'ebitabo Frederick Chibedi bw'ati avuddeyo n'atandika kaweefube we ow'okuzzaamu abayizi amaanyi era n'abakuutira okubeera nga basoma betegereza baleke okusoma fwa. Ng'ebbula ly'emirimu mu ggwanga naddala mu bavubuka likyerisse enkuuli ensangi zino, abasomesa ku matendekero aga waggulu basabye gavumenti okufuula amasomo g'ebyemikono ag'obuwaze ku buli mutendera ogw'ebyenjigiriza okusobozesa abayizi okufuluma nga basobola okwetandikirawo emirimu. Bino babyogeredde mu ttabamiruka w'abayizi okuva mu matendekero aga waggulu ag'enjawulo agasoba mu 5 agategekeddwa n'ekigendererwa eky'okubabangula ebyemikono ku ttendekero lya KIU Kansanga. Faith Nakalema omu ku basomesa agamba nti waliwo obunafu mu bayizi ab'amatendekero nga bangi balowooleza mirimu gya ofiisi ekyongedde ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Kibeera nga kijja muyamba okubeera nti bw'atuuka ku yunivasite ajja kubeera nga he or she alimo okubeera nga yeetonderawo omulimu okusinga okubeera nga alina mentalite y'okubeera nti ye okulumala okusoma agenda kunoonya mirimu. Ono agamba nti gavumenti erina okukwatagana n'ebitongole bya nakyewa okulaba nga bongera okumanyisa abayizi ku bukulu bw'okufuna emirimu egy'omutwe. Gavumenti esobola okuwa amasomero gano ebyalaani, esobola okuba wakaŋŋambe nga ebitengi ebyokutunga, ezo wuzi ezokola amasweta. Justin Nasi omukugu mu by'emikono ayogedde ku bigendererwa by'omusomo guno omuli okutema empenda mu kulwanyisa ebbula ly'emirimu mu bayizi abafuluma. Okubongera okubalungamya n'okuba motivating n'okuba inspiring tukoze ebintu ebyenjawulo n'okubalaga nti obutabeera embarrassed, obutabeera frustrated nga bafulumye, babeeko ne bebafuluma nga bamanyi okwekolerera. Bw'ati ategeezezza ng'ebyemikono bye bigenda okuyambako ebbula ly'emirimu eririwo mu ggwanga. Naye nga tukizudde nti ate abantu abava mu yunivasite babonyeebonye nnyo abalala beetuze n'okwetuga kubanga kyabadde asuubira okubeera kimulemye. Mu ngeri y'emu kaweefube waffe ow'okwongera okuzzaamu abayizi b'amasomero amaanyi n'okubunyisa butya bwe bayinza okubako bye basomerera, eyali akulira ababalirizi b'ebitabo Frederick Chibedi atandise kaweefube ow'okutambula mu masomero okumanyisa abayizi obutamala gasoma wabula basome nga balina ekigendererwa. We always have the ability to learn and unlearn. Wano Chibedi wagambidde nti bagenda kugenda mu maaso n'enkola eno okulaba nga abayizi babazzaamu amaanyi n'essuubi. I was very much inspired by my teachers and from a very humble beginning, from a very small school in the villages of Soga, I was able to share in not an unexpected manner because I was really prepared for it. And I know that everybody can make it from wherever they are.